إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما تندقنا مرون جرام جفوق الله سبحانه وتعالى تمتندرزا نغوني تمسوتا نغو tumuwajagira sokusasana emirembe ku mbaka wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oyo yatutumiranga kya kusasira eri ebitonde byonna tumuwajagira okusasira okwo n'emirembe bibuline ddala abantu b'ennyumba ye ne basahaba be nabo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga badwa Allah bulungi abakkiriza twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti akyatuwangazizza nga tukyali balamu tumuwajagira obuwangazi bwaffe obukyasigaddeyo abutufuulire obuwangazi obulungi obujjudde emirimu emirungi tumwanjagira tutaasa omubisitaani okutwonoonera obuwangazi bwaffe obusigaddeyo tumwanjagira amututaase aleme okutulabankanya okutujja ku mulamwa baddu ba Allah bulungi abakkiriza nga bwe tukimanyi obulungi era nga bwe tuzze tugoberera egimu ku misomo gyaffe tuli mu mwezi abakafiiri mwe bajaguliza ebikujjuko byabwe abakafiiri mwe bajaguliza ebikujjuko byabwe nga bagamba nti Yesu Kristo muyite Jesus Christ oba muyite Isa ibn Maryam nga Allah subhanahu wa ta'ala bwamuyita mu Qur'an abakafiri bajaguza nga bagamba nti olwo lunaku olwa 25 omwezi gwa Desemba luyazaalibwa n'olwekyo bakuza amazaalibwa ge mu kukuza amazaalibwa boogeramu ebigambo bingi ebizitowa ebitayisika ku lulimi ebigambo ebyo nga bigamba nti Allah yazaala omwana lwaki twogera ku nsonga zino lwakuba tutiisa n'okwewaza baganda baffe abayisiraamu abeetaba mu bintu nga bino nga babakwatirwa ensonyi mu kifo ky'ozikwatira omulezi waabwe eyabatonda ne bakwatirwa abaddu omulezi waabwe be yatonda ne babakwatirwa ensonyi mu kifo ky'ozikwatirwa iye eyabatonda era eyabagamba nti tekikkirizibwa kumuteekako kigambo kinene nga bwe tuzze tulaba mu misomo gyaffe egikulembedde ku nsonga eno Allah subhanahu wa ta'ala fe abayisiraamu akitugambye mu Qur'ani emirundi egiwera lakad kafara alladhina qaalu inna Allaha thalithu thalatha bakafuwadde bakafiiri abagamba nti Allah ali omu ku basatu lakad kafara alladhina qaalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam bakafiiri abagamba nti Isa naye Katonda obwo bwonna bujulizi obutulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yeemalirira twalaba hadisi ya Ibn Abbas nga atugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala hadisi al-Qudus nti abaddu bamuvuma
washatamani walam yakun lahu dhalik banvuma nenga tebalina right kunvuma nabbi sasa matugamba mu hadisi al-Qudusi nga Allah subhanahu wa ta'ala yennyonyorako nti wa amma shatumuhu iyaya fa qawluhu ittakhadha Allahu waladan kigambo kyabwe kibagamba nti Allah yeterawo omwana makulu Allah yazaala omwana wa ana al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mu riwaya ya Abu Huraira Allah subhanahu wa ta'ala yamaliriza agamba nti wa ana al-ahad mazima ddala nze ndi bw'omu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ebyo bye bigambo byennyini biri mu surati al-Ikhlas kuba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti qul agamba nabbi sasa bagambe qul huwa Allahu ahad Allahu samad alladhi lam yalid wa lam yulad tazala era tiyazaliwa wa lam yakun lahu kufuwan ahad era tiwaliwo kimufaanana wadde yo hadiso jagisanga mu Bukhari era tiwaliwo kimufaanana wadde kati mu surati Maryam Allah subhanahu wa ta'ala engeri jajjanyumya omwana ono engeri gye yazaalibwamu ne maama we ebivume byamuteekebwako na buli kimu omwana n'avaayo Allah subhanahu wa ta'ala n'amwogeza omwana n'amwogeza ekyamagero abayudaaya abaali bafunze nnamube kyababuukako kuba Mariyamu Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba toyogera kigambo na kimu gwe songa ku mwana fa asharat ilayhi n'amusongako kati kyabatabula bamutwe qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya owe Mariyamu lwaki otusiriwaza bwoti tunayogera tutya n'omwana ali mu kibaya yakazaalibwa ansa bagijja mu mwana yennyini qala inni abdullah omwana abakyukira abagamba nti inni abdullah nze ni muddu wa Allah atani alkitaba waja'alani nabiyya Allah ampadde ekitabo era nfudde nabbi waja'alani mubarakan aynama kuntu aswani bis-salati waz-zakah ma dumtu hayya takomye ku ekyo kyokka wabula anfudde wa mukisa wonna wendibeera wa uswani bis-salati waz-zakah nannaamira okuba nti nnyimirizaawo esswala n'okutoola zaka ma dumtu hayya ebbanga limala nga ndi mulamu wa barran biwalidati walam yaj'alani jabbaran shaqiyya sekyo kyokka andagidde okuyisa obulungi maama wange walam yaj'alani jabbaran shaqiyya era n'abanga anneewaza okubeera kiwaji wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya emirembe gibeere gyendi olunaku lwenzaaliddwa n'olunaku lwendifa n'olunaku lwendizuukizibwa obwo bwonna bujulizi obulaga nti ono si Katonda era talina kyanjawulo kubeeri mu surati al-Maida yakyogera man masihu bun Maryama illa rasul oyo talina kyanjawulo okujjako okuba omubaka kad khalat min qablihi ar-rusul olubereberye twatuma ababaka abalala nga gye tannaba kujja nolwekyo talina kyanjawulo kiri awo wa ummuhu siddiqa maama we yali muntu wa mazima mwogezi wa mazima yakkiriza amazima kana yakulani ta'am baalyanga n'emmere ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala akuleetera bujulizi okulaga nti abakafiiri ebigambo bye boogera tebiyina kye bigasa era tebiyina kakwate tebalina gye babijja bulimba obuteekebwa ku Allah subhanahu wa ta'ala nti yazaala omwana songa ate tukimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala yatukula yayawukana
talina kimufaanana, talina kyenkana naye, tolina kyoyinza kumugeza, tolina kyoyinza kumugezaako ku bitonde bye yatonda, ali waggulu waabyo. Obujulizi bwonna tuzze tubulaba. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Kati Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okunyumya ebyo byonna yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti waayi Muhammad dhalika Isa bun Maryam, oyo nno ye Isa bun Maryamu, oyo Isa mutabani wa Maryamu, qawla alhaqqi alladhi fihi yamtarun. Ekyo nno kye kigambo eky'amazima kye balinamu okubuusabuusa, kye baawukanamu. No, ono n'agamba kino, ono n'agamba kiri. Ono n'agamba kino, ono n'agamba kiri. Ma kaana lillahi an yattakhidha min walad. Tekigwanidde Allah subhanahu wa ta'ala eyayawukana okuba nti nno azaala omwana. Subhana idha qada amran yayawukana. Allah subhanahu wa ta'ala yayawukana, yatukula wa waggulu nnyo. Idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bw'ayagala ekintu kibeere agamba bugambi nti kibe ne kiba, agamba bugambi nti kibe ne kiba. Wa inna Allaha rabbi wa rabbakum. Kale Isa yennyini akyogera, ayongera okuggumiza, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Akoola bano ba Isirayiri abagamba nti nno mazima ddala Allah ye mulezi wange era omulezi wammwe. Kati ate abeera atya Katonda nga yennyini akiwaddeko obujulizi nti Allah ye mulezi wange, wa rabbukum era ye mulezi wammwe, yabalabirira. Fa'buduhu, n'obwekyo mumusinze. Hadha siratun mustaqim. Eryo nno lyekkubo eggolokofu, okusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kyonna, awatali kumugattako kintu kyonna, lyekkubo eggolokofu abaddu lye tuteekwa obuteekwa okuba nga tutambuliramu. Allah subhanahu wa ta'ala atuleetera ebintu bino mu Qur'ani tufunemu ekyokuyiga, tumanye Abayisiraamu kiki kye tuteekwa okukola, kiki kye tuteekwa okukola. Allah subhanahu wa ta'ala hadisi twagiraba, hadisi ya Ubaada bun Samit radiyallahu anhu, hadisi eri muttafaqun alayhi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, oyo yenna akakasa naawe obujulizi nteriyo kisinzibwa kyonna mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe nga talina kyamugattako kyonna, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, era n'akakasa nti mazima ddala Muhammad muddu we era mubaka we, sallallahu alayhi wa sallam, muddu we era mubaka we, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, nti ono nabbi Isa gwe tuli mu kwogerako right now muddu we era mubaka we, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, era na kino kigambo ekyava eri Allah subhanahu wa ta'ala n'atuma malayika n'ekitwala n'amufuwamu ku mwoyo gwe. Ekyo akikakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuma omubaka kuba eri waggulu mu surati Maryam Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga engeri malayika gye yagenda n'esanga Maryamu ng'ali mu kusinza n'emuwa obubaka. Subhanallah. Kati Nabbi sasama kyagamba nti oyo akikakasa ekyo nti kyali kigambo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatuna omubaka ono malayika n'ekitwala. Agambye nti nno fa innama yaqulu idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bw'aba yagadde ekintu agamba bugambi kibe ne kiba. Wa anna aljannata haqqun,
era ono n'akakasa nti nejjana y'amazima wannaaru haqqun n'omuliro gw'amazima adkhalahu llahu aljanna omuddu ono akakasiza ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuyingiza ejjana ala ma kana min al'amali agenda kumuyingiza ejjana ne bwaliba n'emirimu emitono gitya agenda kumuyingiza ejjana hadisi eri muttafaqun alayhi Bukhari ne Muslim n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nabbi Isa engeri gye yakoolamu abaana ba Isirayiri wa inna Allaha rabbi wa rabbukum mazima ddala Allah ye mulezi wange era mulezi wammwe fa'buduhu mumusinze hadha siratun mustaqim eryo nno lyekkuba eggolokofu lye tusaba enkya n'eggulo 17 times a day, a minimum of 17 times a day. ihdina sirata almustaqim surat al-Fatiha essola yo tesobola kutuuka okujjako ng'osomye surat al-Fatiha mu surat al-Fatiha ogamba nti ihdina sirata almustaqim tulungamye mu kkuba eggolokofu tulungamye ku kkuba eggolokofu sirata alladhina an'amta alayhim ekkuba eryabo be wagonnomolako ebyengera mina nabiyyiina washuhada wassiddiqiina wasalihiina mu bannabbi mu abo abafiire mu ntalo z'eddiini mu abo bannannyini kuwogera mazima kukakasa mazima abalongoosa abakola emirimu gy'oyagala lyekkubo ly'oba otuluŋŋamyamu ghayri lmaghdubi alayhim wala ddaalin ekkubo eritali eryabo be wasunguwalira wadde abaabula nabbi sasama n'atugamba nti almaghdubi alayhim humu lyahud abasunguwalirwa be bayudaaya ate abaabula humu naswara they are the Christians be babagamba nti nno omwana yazaaliddwa ebikujjuko byatandika dda ebikujjuko byatandika dda yeewaddeko obujulizi wa inna Allaha rabbi wa rabbukum ay wa mimma amara Isa bihi qaumahu wa huwa fi mahdihi an akhbarahum idhaaka anna Allaha rabbuhum wa rabbuhu ebyo ebigambo abyogera ali awo mu kibaya byonna bye yabagamba abaana ba Isirayiri yali abakakasa nti Allahu subhanahu wa ta'ala amwogezza nga ali awo mu kibaya ye mulezi we era ye mulezi waabwe n'olwekyo fa'buduhu mumusinze wa amarahum biibadatihi n'abalagira babeere nga basinza oyo ali obwomu obwannamunigina hadha siratun mustaqim hay hadha alladhi ji'tukum bihi anillahi siratun mustaqim amakulu kino kyenzize nakyo al injiri ataniya alkitab kuba yagamba waggulu eri ataniya alkitab waj'alani nabiyya ampadde ekitabo era nfudde ennabbi n'olwekyo nzize n'ekkuba eggolokofu ay kawimun man ittaba'ahu rashada ekkubo lyeyolefu golokofu anaaligoberera rashada ajja kubeera aluŋŋamye rashada wahada ajja kubeera ku buluŋŋamu man khalafahu dhalla wa gawa subhanallah oyo anaalyawukanako n'ataligoberera ekkubo lino lyabagamba ajja kuba amaze okubula ajja kuba amaze okubula wulira aya Allah subhanahu wa ta'ala gye yazzaako kuba kuno kulabula okw'ekika ekyawaggulu eri abo abawakanya ebigambo bino Allah subhanahu wa ta'ala byatugamba nabbi Isa bye yagamba abaana ba Isirayiri Allah subhanahu wa ta'ala abawalabula olulabula olukambwe fakhtalafa al-ahzabu min baynihim fakhtalafa al-ahzab min baynihim
baatandika okwawukanamu ebibinja. Baatandika okwawukanamu ebibinja. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fawailu, kwe kulabula kuno, fawailu lilladhina kafaru, zibasanze bazikiridde ababawakanya ebigambo bino ne bagamba nti ono mwana wa Katonda, ne bamujja ku ddaala lye ery'okuba nti muddu era mubaka, ne bagamba nti mwana wa Katonda. Fawailu lilladhina kafaru, ebyo ababiwakanya bazikiridde zibasanze min mashhadi yawmin adhim, ku lunaku luli lwe bagenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Buli omu lw'atagenda kubeerako kye yeekwasa, agenda kukakasiza ddala nti olunaku lutuuse. Kuba bangi abaluwakanya teruliyo, naye aligenda okusimuka bw'ati ng'ayimiridde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ayimiridde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku lukedde, bayawukanamu ebibinja, bayawukanamu ebibinja. Ay ikhtalafat aqwalu ahli alkitabi fi Isa ba'da bayani amrihi wa wuduhi halihi. Amakulu bano bannanyini kuweebwa kitabo bayawukana ne bagaana okukwatagana oluvannyuma lw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala abalaze obunnyonnyofu bumaze okweyoleka obukwatagana ku Nabbi Isa, byabalagidde byazze nabyo, buli kimu embeera ye eri waabe yeeyolese, naye baagaana embeera eri waabehe wa annahu abduhu wa rasuluhu, abakakasiza nti ye muddu wa Allah era mubaka we. Wa kalimatuhu alqaaha ila Maryam wa ruhun minhu fasammamat ta'ifa. Obuzibu bwajja, baatemerera ekigambo ekinene nga bakitemerera ku Maryam, kibinja kinene. Wahum jumhurul yahud, abasinga obungi mbaana ba Isirayiri, kuba tebamukkiriza nti ono nabbi. Kuba bana bamukkiriza abanaswala bajja luvannyuma ate tiyali mubaka waabwe, ono yali mubaka w'abaana ba Isirayiri, naye bana bamukkiriza tiyali mubaka waabwe. Balina kukkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekibinja ekisinga obunene mu baana ba Isirayiri Abayudaaya alaihim ri'ainullah ala annahu waladu zina, bagamba nti ono mwana wa bwenzi. Waqalu, ne bagamba kalamuhu hadha sihirun. Owulidde? Bagamba nti tekisoboka, ono mwana wa bwenzi, mwana wa bwenzi. Bino ebigambo byayogera ng'ali mu kibaya, kalamuhu hadha sihirun, dogo, eryo dogo. Qalat ta'ifatun ukhra, ekibinja ekirala kyagamba innama takallama Allah, nti Allah yennyini ye yayogera, Allah yennyini yayogedde, si mwana ono, Allah ye yayogera. Wa qala akharun, ate abalala ne bagamba huwa ibnullah, mwana wa Allah. Wa qala akharun, ate abalala ne bagamba thalithu thalatha, that he was the third part of a divine trinity with Allah. Omu kubasatu, Katonda, Mwana ne Mwoyo Mutukuvu. Jukira Allah subhanahu wa ta'ala agamba laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Bakafiri abagamba nti Allah ali omu ku bana abasatu. Amakulu Allah subhanahu wa ta'ala teyemalirira. Wa qala akharun, ekibinja ekirala nkigamba bal huwa abdullahi wa rasuluhu, nedda
ono muddu wa Allah era mubaka we. Wa hadha huwa qawlul haqq. Ekyo nno kye kigambo ekituufu. Ekyo kye kigambo ekituufu alladhi arshada Allahu ilayhi almu'minina. Ekyo nno kye kigambo ekituufu Allah subhanahu wa ta'ala kye yalungamizaako abakkiriza era abasiraamu kyekyo kye tugamba. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Tetwawula mu babaka ba Allah abo be yatubuulirako ne baataatubuulira kuba yalina ababaka bangi be yatuma. Mu Qur'an yatubuulirako 25 bokka naye nga baali bayitirivu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fawailun lilladhina kafaru min mashhadi yawmin adhim tahdidun wa wa'idun shadidun liman kadhaba 'ala Allah. Kuno kulabula okwekika ekyawaggulu n'obukambwe obuyitirivu. Kuno kutiisa n'okulabula okwekika ekyawaggulu eri abo aboogera ebyobulimba ku Allah subhanahu wa ta'ala. Waftara wa za'ama anna lahu waladan. Bateekawo obulimba ne bagamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yazaala omwana. Bagunjaawo obulimba nti Allah subhanahu wa ta'ala yazaala omwana. Walakin anzarahum ta'ala ila yawm al-qiyamah wa ajjalahum hilman wa thiqatan biqudratihi alayhim. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala abalindiriza okutuusiza ddala ku lunaku lw'enkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'ali omugumiikiriza abalindiriza mpaka ku lunaku luli. Min mashhadi yawmin adhim, olunaku olwo olw'okuzuukira. Mugumiikiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadisi ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu eri mu sahihaini okukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala mugumiikiriza. Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflituhu. Allah subhanahu wa ta'ala mazima ddala Nabbi sasama yatugamba nti mazima ddala Allah agumiikiriza eri abali azamaanyi n'abatunuulira n'abaleka ne bakola bye baagala. Naye tolowooza nti abatabalaba abeera abalaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'amala okwogera ebigambo ebyo thumma qara'a, oluvannyuma n'asoma aya wakadhalika akhadhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya dhalima inna akhdahu alimun shadid. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'abonereza bw'akwata ekyalo, bw'akwata ekibiina ky'abantu nga bali mu kukola obubi, nga bali mu kukola ebyo byabagaana. Inna akhdahu alimun shadid, mazimma olubonereza lwababonereza nga bakwatidde mu mbeera eyo nga bakola ebyo byabagaana. Nga bw'olaba right now abasiraamu bali mu kwetaba mu bikujjuko by'abakafiiri, bali mu kuyozaayoza bakafiiri. Merry Christmas byatandise dda wadde nga olunaku terunnaba. Parties ziringa parties everywhere. Beeyozaayoza okuzaalibwa kw'omwana. Kati bwe banaavaawo ate nga bagenda ku lunaku olupya olw'omwaka omupya olusooka omwaka. Ebyo nabyo tujja biraba biizirinla. Nabbi sasama yatugamba ki ku nsonga eyo? Ate seeyo gye tuve kulaba eri mu Bukhari 1486, Muslimu 2253, aya eri mu surati Hud aya ya 12. Nabbi sasama n'atugamba mu hadisi endala era nga naye eva ku Abu Musa radiyallahu anhu agamba laisa ahadun, terinomu laisa ahadun
aw laysa shay'un asbara ala adhan sami'ahu min Allah. Teri n'omu ayina bugumiikiriza ng'ebinyiizo n'ebivumo bimutuusibwako n'abiwulira. Abantu bamuvuma. Yatugambye mu hadisi gye twalabye waggulu nti abaddu banvuma. Walam yakun lahu dhalik. Naye tebasaanidde kukola ekyo. Tebasaanidde kukola ekyo. Washatamani. Walam yakun lahu dhalik. Banvuma naye nga tebagwanidde kukola ekyo. Kati Nabbi sasama kyatugamba teri ayina bugumiikiriza kwenkana Allah subhanahu wa ta'ala ngeri gyagumiikirizaamu abaddu nga bamuvuma. Innahum la yad'una lahu waladan. Anti bakimuteekako nti yazaala omwana. Oluvannyuma lw'okuba nti bamuvuma bamuteekako ebyo byonna ebijweteke. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Abawa obulamu obulungi ne beeyagala. Bayina buli kimu. Bayina buli kimu. Abo abakafiiri boolaba. Wa yarzuquhum. N'abagabirira riziki. Naye ekyo tekikwewuunyisanga. Tekikwewuunyisanga. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu surati Nur, la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardi. Ebyo bye bakola ebyo ebyokuvuma Allah, ebyokubonyaabonya abayisiraamu, kafankuna yenna ebikolobero bye bakola tolowooza nti no bajja kudduka babulire mu nsi. Wa ma'wahumun nar. Teweraliikirira obuddo bwabwe muliro. Wala bi'sal maswir. Naye nno ng'obwo obuddo bwe busingira ddala okuba obubi. Obwo bwe buddo obusingira ddala okuba obubi. Nolwekyo teweraliikirira. Allah subhanahu wa ta'ala mugumiikiriza nnyo. Era akugamba mu surati al-Hajj nti waka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya dhalimatun thumma akhadhtuha wa ilayya al-maswir. Allah subhanahu wa ta'ala mugumiikiriza nnyo. Akugamba nti waka'ayyin min qaryatin amlaytu laha. Ebyalo bimeka. Ebyalo bimeka bye natunulira nendeka. Amlaytu laha wa hiya dhalimatun. Bimbireka nga biri mu kulyaza amaanya. Mukunvuma. Thumma akhadhtuha wa ilayya al-masir. Then oluvannyuma n'abikwatako olukwata n'okubonereza okukambwe. Ddayo osome Qur'an. Ba'ad, ba Thamud, abantu ba Lut, abali b'ebisiyaga, yabakola atya? Yababonereza. Wa ilayya al-masir, eri nze eri obuddo. Suratul Hajj aya 8. Nolwekyo muganda teweraliikirira nti abakafiri bannange. Subhanallah. Abasiraamu bangi balina doubt. Balina okubuusabuusa mitima gyabwe. Balaba abakafiri balina amaanyi. Balina buli kimu. Be balina ebyobugagga. Balya, banywa, beeyagala. Ddala ddala. Ddala ddala. Abasiraamu lwaki be babonaabona nga be bali ku mazima? Wulira muganda wange. Allah subhanahu wa ta'ala akugamba mu surati Ibrahim, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Wala tahsabanna Allaha, togezaako gwe n'olowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala ghafilan, mugayaavu era mulagajjavu tafaayo, amma ya'malu adh-dhalimun, kwebyo abalyazaamaanyi abakafiri bye bakola tolowooza nti notabiraba. Innama yuakhiruhum liyawmin taskhasu fihi al-absar. Wabula abalindiriza ku lunaku olwo amaaso lwe gagenda okulabira ddala
lwe gagenda okulabira ddala. Subhanallah. Amaaso lwe gagenda okulabira ddala ku lunaku olwo abantu bagenda kuwuniikirira. Amaaso gagenda kutunula nga tegategeera na kye galaba. The day when the eyes will stare in horror. Abantu bagenda kuwuniikirira nga balaba bye babadde batasuubira. Nolwekyo mudu wa Allah mugumiikiriza, gwe Omuyisiraamu agumiikiriza embeera eno yonna, totya, beera mugumu, essanyu lyo lijja biidhinillah. Naye tobuzaabuzibwa na materialistic world ene dunia alfaniya. Tolina kyojja gifunamu okujjako egyo emirimu emirungi gy'ogenze nagyo. Nolwekyo gumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala, mugumiikiriza nnyo. Innahum la yu'afihim wa yarzuquhum. Nabi sasa watu bwagambye hadisi mu Bukhari 699 ne Muslimu 1284 aya gisembezaayo eri mu surati Ibrahim aya 42. Nolwekyo abasiraamu bakubira omulanga, togenda kwetaba mu bikujjuko bya kuvuma Allah. Soma Qur'ani ogitegeere. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yesula yokeyo kumara. Omuddu atya Katonda Yesula yokeyo ekumara. Nolwekyo beera mugumiikiriza, tobuzaabuzibwa. Allah subhanahu wa ta'ala bw'anakukwatira eyo zikusanze. Bw'anakukwatira eyo mu mbeera eyo zikusanze. Tomanyirwa ogenda, simanyirwa engenda. N'oyo muliraanwawo, ne mukwano gwo, ne maamawo, ne taatawo, na buli omu tamanyirwa anaagenda. Malakul mauti teranga, tekonkona. Ekiseera kituuka butuusi nejja n'ekusikamu omwoyo. Egututte mu mbeera ki, ekwakudde mu kwakkule oba egusiseemu na bwegendereza. It depends on the way you've been behaving in this world. Obadde mutya Katonda, obadde munna tawhidi, obadde musinza wa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'olindirira lunaku lwa nsonga, ejja kukwata mpola mpola, ejja gusikamu mpola mpola. Obadde mukafiiri, obadde jabbar, togambwako, ejja kandula mukandule. Nolwekyo teweetaba n'abo obusungu bwa Allah be bukkako, nga Umar ibn al-Khattab bw'agamba nti obusungu bwa Allah bukka. Obusungu bwa Allah bukka ku nnaku ezo. Nolwekyo teweetaba mu bikujjuko bijja kutuusa kukuba nti obusungu bwa Allah bukka naawe ne bukukwatiramu. Umar ibn al-Khattab yagamba, la tadkhulu ala al-mushrikina fi kanaisihim. Temuyingiranga eri abo abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala mu kanisa zaabwe, mu bifo byabwe, yawma idihim, mu nnaku zaabwe zaidi. Naye bw'onootunula ku TV ojja kulaba abakulembeze b'abasiraamu mu Palestine nga bagenze mu kyaki. Umar ibn al-Khattab yagamba temuyingirangayo. Ewaffe ojja kubalaba bamaseeka nga bagenze mu kyaki, anti baabayise. Nze nali mbalabyeko nga batudde mu kyaki bagenze okusabira omukafiiri. Not once. Agambye nti la tadkhulu ala al-mushrikina fi kanaisihim yawma idihim. Ennaku zaabwe ezo ez'ebijaguzo temugezanga ne muyingiranga mu kanisa zaabwe. Fa inna sukhta yanzilu alayhim. Obusungu bwa Allah bubakkako zeya mu kaseera ako. Kati laba bw'obeera part of it. Kati ate abakafiiri bwe bava eri ne bakukuba ne bakufufugaza ng'ogamba nti ate. Allahu akbar. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tokkiriza kugenda mu mikolo egyo, tokkiriza baana b'okwetaba mu mikolo egyo. Egyo emikolo gya kujooga Katonda, kumuvuma na kumukkakkanya. Omulezi waffe ow'ekitiibwa atulabirira. Nolwekyo don't be part of it. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tugenda kukomawo inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala wanaaba atwazeeyo akaseera
tujja kutunuulira obubi obuli mu kwetaba mu bikujjuko by'abakafiiri. Kuba emisomo gyaffe gikulembedde tubali tulaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba ki mu Qur'ani ku bikwatagana ku Nabi Isa. Tubirabye biidhinillah, katwagala tulabe obubi obuli mu kwetaba mu bikujjuko by'abakafiiri. Nabbi sasa agamba ki? Abamanyi baffe bagamba ki ku nsonga eyo? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Walizanga saba Allah subhanahu wa ta'ala ekise kingi ateeke mu abawulire ebigambo ne batwalamu ebyoka eby'omugaso birungi byonna ebitidde ku lulimi lwange. Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesa okubatuusaako ensobi eziwadde mu zange enganze era mulaja ng'abeere nga azinsonyiwa. Allah subhanahu wa ta'ala muwanjagira atutaase omubi sitaani okutulabankanya okututwala mu bikujjuko eby'abakafiiri. Muwanjagira atutaase. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.